Mmwe mwenna be bammye kaadi ku bwa kansala ne ku bwa meeya ngera muvayo ne mugamba mmwe muzze kwogera n'abawagizi bammwe. Bw'oba wajja n'okompiitinga ku kamyufu ka NUP ng'oyagala kaadi n'ojja mu vetting process ngera okimanyi ogikkiririzaamu era n'oleeta empapula zo n'ozireeta. Saawa zino ng'owooza nti ogenda kujja kwogera n'abawagizi bo. Teri muntu alina bawagizi be. Abawagizi bonna ba NUP. Abawagizi ba kibiina kya NUP teri muntu alina bawagizi be. Temututama, temutusumbuwa na tusumbuwa. Ntandise okulabayo bakansala abamu abajja bakyakyala era mutandise okuwanda ebisongovu, mutandise okwogera ebitakwatagana. Tubalinze tubateddeko amaaso, tugenda bakuba bbeya nnako paka ku ttaka. Teri muntu alina bawagizi be, teri muntu alina bawagizi be, teri muntu alina bawagizi be mu kibiina kya NUP. Abawagizi ba kibiina kya NUP, abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu. Teri alaba manyi. Oba okitegeera ekintu ekyo. Njagala mutubuulire ekyabaleeta mu NUP kiki. Ekyabaleeta mu NUP kufuna bwa kansala. Bwe bakumye kaadi ebizibu ebiruma eggwanga ne biggwaawo. Bwe bakumye kaadi obukulembeze ne bukyuka mu ggwanga Uganda. Bwe bakumye kaadi embeera embi enyigiza bannayuganda n'eggwaawo. Bwe bakumye kaadi ne bagamba nti nno okutusiba n'okututta n'okutusaanyawo nga ffe NUP ne kuggwaawo. Bwe bakumye kaadi obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda ne buggwaawo. Lwaki bantu mwe mutusumbuwa? Kyemugamba mwajja mu NUP kunoonya kaadi. Kyemugamba obutakuwa kaadi ebizibu by'eggwanga biweddewo. Era nga gwe bw'ofuna kaadi angolo abannayuganda batuuse mu New Uganda. Gwe bwe banakuwa kaadi n'ogenda mu Parliament oba n'ogenda ku bwa kansala ekigenda kutegeeza nti kati bannayuganda New Uganda bagiyingidde. Era kati ebizibu ebiruma eggwanga biweddewo. Gwe kansala ogenda tukolera ki? Gwe mmeeya ogenda tukolera ki? Ababaddeyo batukoledde ki? Ffe tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi ng'ekisinde ekitukulembera mu political wing. Ffe kibiina kyaffe bakiyita Revolutionary Party. Revolutionary Party temugenda tuleetako wano lunkulu. Era buli muntu yenna agenda okukyachalambulwa kuba bamumye kaadi mutandike mu kulunga olugezigezi. Tugenda bakuba bbeya nnako paka ku ttaka nga tetubalinaako buzibu. Era bwe muba mukimanyi temugenda kujja kuba independent tubalinze. Mulabeze examples ennyingi zonna ezibaddewo baluswa Luwemba, mulabe Bampuuga. Kati mwe mujja kwefuula ab'ekitalo nti muyina abawagizi ne mutaba na NUP muyina abawagizi. Abawagizi ba NUP bannayuganda twetaaga kukyusa bukulembeze, twetaaga kukyusa ggwanga lyaffe, wabula tetuliwo okuba wammwe ebifo mugende mu Parliament, simanya mugende ku bwa meeya, simanya mugende mu bwa kansala, simanya ba Lord Meeya, simanya biki, simanya ba Lord Kansala. Tetwagala kumanya gwokufunako obwa kansala simanya obwa Lord Meeya tekigenda kukyusa bizibu bannayuganda bye balina. Tekigenda kujjawo obubbi bw'amataka, tekigenda kujjawo mbeera mbi, tekigenda kujjawo like poor service delivery lwakuba tebakuwadde kaadi. Gwe batakuwadde kaadi ebizibu byonna ebirima eggwanga Uganda ne biggwaawo kubanga tebakuwadde kaadi. Tuli mu lutalo kitegeeza waliwo abalina okubeera ku front page ffe tubabeere emabega. Kati gwe bw'ona olowooza nti nno kaadi emu gye mukompiitingako abantu 10 mwenna mugenda giyuzaamu mufuneko ekitundu mwenna mwesimbewo ekyo kifu. Kati mmwe mwenna abali mu complaininga ndabyeko n'amawulire agalaga nti nno abamu bafunye ebiyaayeyaaya ne bagenda ku kibiina kya NUP nti simanya mwekalakasa lwakuba temufunye kaadi. Kitegeeza muli bannakigwanyizi kuva dda nadda temuli ba NUP wabula mwetaaga bwetaazi NUP naye temugyagala. Wabula mujeetaaga bwetaazi olw'ebigendererwa byammwe. Ndabye ne Latifu Sebagala yasulawo ekibiina kya NUP mu 2021 twamwesiga ekibiina kyamwesiga ne kimuwa kaadi akikwatira ebbendera ku bwa Lord Meeya mu Kampala bwe yatuuka oba bamuwa billions and billions of money okuva mu ekyo ekifo n'atunda kaadi yaffe n'agisuula ebbali n'adda ne mu mawulire n'aswazaswaza ekibiina ekyali kikyali ekito ng'ekibiina kye kirina kyakukola ne kigera ne kyegayirira Nabbira Naggayi ajje yesimbe ku Erias Lukwago. Mu ssaawa esembayo ng'ekibiina kimaze okugaba kaadi ne kigiwa Latifu Sebagala n'agaana kaadi eyo. Kati ssaawa zino bamumye kaadi y'e Kawempe Lord Meeya w'e Kawempe ali mu kukyachala nga bwagenda okujja ku independent. Latifu Sebagala, you betrayed us once. So how can you think that we can trust you again? Butuddamu ne tukuwa kaadi n'oddamu n'ogitunda. Butuddamu ne tukuwa ekifo ekyo n'oddamu n'otutunda. Nga bwe watutunda mu 2021 ne tukuwa kaadi wesimbe ku Lukwago n'ogaana omwesimbako n'ova mu lwokaano from the blue n'otuleka mu masaŋŋanzira nga tetulina kyakusalawo. Kati ssaawa zino otutiisatiisa nti tulabaga 2026 tugenda kulabagana nammwe. Kitegeeza muli bannakigwaniziyiwa opportunists temwagalangako NUP wabula mujeetaaga bwetaazi. Teri muntu yajja mu NUP kufuna kaadi ng'alina abawagizi.
era ekyabaleta mu NUP kitegeeza ebibiina ebirala byaliyo ebyagala ebifo wabula ffe tetufokasinze ku bifo tufokasinze ku buyinza bwa ggwanga Uganda tufokasinze ku kukyusa ggwanga Uganda naye mwe munaalowooza nti nno ebifo byammwe byebintu ebikulu okufuna akafo ye priority ng'eggwanga mulisuddewo mwe mulowooze nti we munaafuna obufo ne mugenda mu ebyo ebifo simanya ne mugenda ku bwa kansala simanya ku bwa meya simanya ku bwa MP awo bannayuganda bajja kuba bateredde nga bafunye saavisi awo bannayuganda bajja kuba bateredde nnyo ng'ebizibu ebibaluma biweddewo ekyo mwerimba ffe tulina ekibiina ky'ebyobufuzi wabula tetuli kibiina kya byabufuzi bw'oba wali owulira ng'oyagala kubeera munnabyabufuzi oba ng'oyagala kuyingira mu paalamenti oba muki wali ebibiina bingi nnyo NRM gyeri DP gyeri DF gyeri simanya PPF simanya FDC byonna gyebiri mwali badde mugenda eyo ekyakuleeta mu NUP kiki bw'oba tokkiriza mu vetting committee ngira tokkiriza byonna kibiina bye kyasazeemu kiki ekyakuleeta mu NUP wajja oyina nsonga ki kubanga NUP eri very much clear ne rules zaayo ne procedure zaayo n'amateeka gaayo agagifuga gali very much clear bw'owali togakkiririzaamu nga togakkiririzaamu lwaki wajja kitegeeza you are opportunists toyagala NUP but you need NUP okitegeera Latifu Ssebaggala tugenda okuba kuba basajja mmwe ate gwe Latifu Ssebaggala wandibadde obunira n'okubunira n'otabaako nakyogamba ggwanga kubanga you betrayed us we trusted you in 2021 you betrayed us and you were here shouting for the nation mbusimanya you are coming back 2026 as an independent we are waiting for you Latifu Ssebaggala ate n'abantu b'ekawempe beweesipaatako si basiru watulyamu olukwe gwe how do you expect it tuyinza okuddamu okwesigwa netukwesigisa kaadi nga bwe twagikuwa mu 2021 nga togitusabye nakugitusaba n'otulyamu olukwe n'ogisuulawo n'oyita press conference n'olangirira nga bw'ovudde mu lookano from the blue nga teweebuuziza na ku kibiina kati ssaawa zino bagikummye kubanga balaba togyetaaga togirina na mbwetavu for you are just there playing your dirty politics your dirty tricks of politics and you think NUP we are going to stay in that nonsense forever guys mwabakayanira obufo bwa kansala nga muli eyo mutandise okukyachala mutandise okuleeta bigunizi mbu mwekalakasa simanya akakiiko temukeesiga we are not here for your positions please we are here to change the country oba mukitegedde ekintu ekyo kati ffe tubalindidde mu koona agenda okuvaayo nga yeemamaaza tugenda okubasabula tetubalinaako buzibu